Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 tugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero njagadde tulabe era enkola gy'okolamu keeki naddala ggwe ng'oyagala okukola kakeeki ewaka obeere nga weeriirako n'abaana bo n'abantu bo njagadde tulabe enkola gy'okolamu keeki mu bwangu. Funa amagi gye ngenda okukola tugenda kukozesa amagi 3 tutandise. Funa akantu nga kayonjo k'ogenda okukubiramu eŋŋano. Bw'omala tutandike n'amagi, teekamu amagi kisinziira bungi bw'eŋŋano oba keeki gy'ogenda okukola. Bw'omala okuteekamu amagi teekamu ssukaali era ne ssukaali kisinziira bunene bwa keeki gy'ogenda okukola. Kati ssukaali mukube mutabule mu magi, mutabulire mu magi omwo abeere nga ggwaawo. Teekamu amata, teekamu ku mata, teekamu matonotono, otandika na matonotono era kisinziira bunene bwa keeki gy'ogenda okukola. Njagadde tulabe enkola gy'okolamu keeki mu bwangu ewaka. Kati akakuta ka nniimu kungulu, enniimu kulokotako akakuta k'okungulu era ofune juyisi w'enniimu oteekemu kajuyisi k'enniimu, teekamu katonotono nga bw'olaba oyo juyisi w'enniimu. Akakuta k'enniimu kungulu osobola okufuna akakuta k'omucungwa oba ak'enniimu kateekamu eyo ŋŋano, otaddemu eŋŋano nga bw'olaba. Akakuta k'enniimu ako osobola okufuna ak'enniimu oba ak'omucungwa, oyo beekingi, teekamu ne ku beekingi era kisinziira beekingi powder. Kati bikube bitabule oba kanda eŋŋano eyo gikande. Mbadde nkugamba nti bino ebikuta by'enniimu bikola wamu n'ebikuta by'omucungwa bikola, naye juyisi okozesa wa nniimu, juyisi teekamu ka nniimu. Kati bw'omala okuba yiwamuko ka butto mu ŋŋano yaffe eyo ng'ogikuba, yiwamuko ka butto nga bw'olaba butto teekamuko osigale ng'ogikuba ogitabulamu eŋŋano. Eŋŋano eno gikole nga si ŋŋumu ebeere ng'eyiikayiika, keeki ejja kuba ejja bulungi. Kati bw'omala okuba eŋŋano ng'eyidde bulungi, funa akaseffuliya k'ogenda okuyiwamu eŋŋano eyo. Bw'omala okkafuna siigamuko ku butto, tosiigamu butto, oluvannyuma oyiwemuko ne ku ŋŋano. Kwegamba keeki yaffe eno weebeera eyidde ebeere ng'ejja kuvaamu bulungi ng'eyidde nga bw'ojja okulaba. Nze yiiyo ngiyiye mu kabookisi ke ŋŋenda okufumbiramu, mu kaseffuliya ke bayita bookisi. Weetegereze bulungi olowooza olaba. Kati awo kisinziira wa gy'ogenda ogifumbira keeki. Nze ndagifumbira mu kuuka wansi, nja kubambalaga osobola n'ogifumbira ku ssigiri oba ku kyoto, byonna tujja biraba. Tusooke tulabe kino. Yiiyo tugitaddeyo nga bw'olaba, tugitaddeyo bulungi nnyo. Kati gireke eyo, ggalawo ogireke ebeereyo okumala ng'essaawa nga nnamba. Opima ekiseera n'ogiggyayo, essaawa nga nnamba ejja kuba eyidde bulungi naddala ng'ofumbidde mu kuuka nga gye nfumbidde. Kati yiiyo tugenda giggya mu kaseffuliya ke tugifumbidde mu keeki yaffe, ndowooza ogiraba bw'etyo bw'efaananye, okitegeera. Yiiyo eyidde bulungi nnyo. Obeera ojja gikola bulungi ewaka. Keeki eyo giryeko n'abantu bo, naddala abaana baagala nnyo keeki. Kati osobola okubeera ng'obakolerayo ka keeki mu tayimu obudde bwo obw'eddembe. Funa ebyo nga w'obirabye, keeki egenda kuvaayo bulungi nnyo, egenda kubeera mpoomu. Abaana ojja kuba obalina, beera ng'obakolerayo ka keeki naddala nga bafunyeyo nga ka pate ng'ako, ka birthday kaabwe. Osobola okubeera ng'obakolerayo ka keeki ng'ako ne babeera nga bagiryako, bagenda kubeera basanyufu nnyo nga mami waabwe abakoleddeyo ka keeki oba dadi ng'abakoleddeyo ka keeki, oba anko oba ssenga mubeere nga mukolera abaana bammwe ka keeki ng'ako nga bw'okalabye okafumbira ewaka. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.